To forgive, God needs no sacrifice, no blood, no death. Message nkulu nnyo ku side yaffe y'abasiraamu nkulu nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wamakaru wa makara Allah wallahu khairul makirin. Allah yali yayogera ku Nabbi Isa alayhi salam, Yesu gwe bayita Jesus. Allah agamba abayudaaya baasala olukwe olw'okwagala okutta Yesu. Allah n'asala enkwe ezibalemesa kubanga Allah yasinga enkwe abasalira bannaabwe enkwe. Tegeeza nti Allah obanga yagadde ng'osalidde nze olukwe, Allah asobola kukozesa ate abalala. Enkwe zammwe Allah n'azirinnyamu, Allah yasinga. Nolwekyo abayitu abakkiriza ffe abasiraamu tetukkiriza nti Yesu yafa era yazuukira. Era tusomesezza emyaka 30 egisukka 30 mwetukulidde era nzira mwetukulidde. Bakadde baffe bakalozi b'olugembe baani basomesezza ensonga eno, naye ng'abantu tebakkiriza nti Yesu teyafa. Abantu bakasa nti Yesu yabafiira ebibi byabwe. Olwaleero obujulizi obuba nga buvudde ku musumba, ng'omusumba yayogerera ekyaki ng'agamba nti okufa kwa Yesu era omulindira Yesu tagenda kudda. Era mulowooza nti Yesu yafa n'azuukira ate simanyi yatufiirira, tebiriiyo. Easter, Christmas byonna n'abikuba n'agamba nti ebyo byonna bya sitaani. Abaddu ba Allah oyitibwa tuba twebaza Allah ffe abasiraamu olw'ekyengeri ekyo kubanga amazima gavuddeyo. Nabbi Isa alayhi salaam tubagamba nti teyafa era teyazuukira, tafangako. Era Allah agambye nti wama qatalu wama salabu, tebaamutta tebamubamba ku musalaba. Ekyokubiri ekigambo Easter, mugende munoonyereze Easter. Easter lyali sanamu ery'Abaruumi lye baasinzanga ne balireeta mu ddiini. Muganda ffe akonyeko ne Christmas. Christmas naye tekiriiyo. N'olwekyo nga mwabadde mumazuukira ng'ate obusiraamu bugamba nti Yesu teyafa era teyazuukira. Okufa kwa Yesu mu Bayibuli kulimu enjawukana nyingi. Yesu yatuuka n'okugamba ekigambo ekigamba zimusanze omwana w'omuntu ogenda agenda naye zimusanze oyo amulyamu olukwe, mu Yokaana 16:62. Ekibuuzo lwaki Yesu yagamba omwana w'omuntu okugenda agenda naye zimusanze oyo amulyamu olukwe, yaani yali Yuda, zaamusanga zitya? Era lwaki yagamba nti y'okugenda agenda, lwaki yagamba nti okuttibwa anattibwa, naye yagamba nti agenda z'ono zimusanze. Kyali kitegeeza ki? Ekyo ekiwandiiko kirina amakulu manene nnyo kikyali kitegeeza. Tulowooza nti kyali kyakwogerako bwogezi bwe kityo. Nabbi Isa alayhi salaamu n'ayogera ebigambo byali bingi, n'agamba nti ekiseera kituuse, ng'agamba abayigirizwa be mukkirize omusana mubeere n'omusana. Yesu amala okwogera ebigambo bye n'agenda ne yeekweka ku bayigirizwa be ne banoonya nga tebamulaba. Yesu Bayibuli eyogera mu Makko 16:12 egamba nti byonna bye byamala okuggwa Yesu n'alabikira abayigirizwa be nga mu kifaananyi ekirala. Ebibuuzo biri ebi, lwaki Yesu yalabikira mu kifaananyi ekirala? Kino original kye yali alimu kye bamumanyidde kyalagawa? Kino ekipya